Omwana wa Fibike Amazing agudde mu bintu ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate ye Simpoke alaja na munnanga agamba full figure yakomye obulamu bwe ogenda kubanga nabyo obifuna mu maaso awo abaagalana ababiri Kakono ne Shadia bannange ebyawe bivaayo si birungi n'akatono nabyo omukazi abasajja musanvu bamuguddeko ate ne bamukozesa kirindi era nga wenjogeera ali mu koma Calvin Kayanja bannange naye ekyetaagisa nga mwerabiddeko mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano byafusuma abolisa kikiriniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanja endwadde zonna munnange bakubireko ate weefunire ebisingayo sigenda kurisa era nga nkutandise ne Fibi omanyi twazadde bannange ebirawo biyiikanga mazzi era nga wenjogeera bo abamu abapampa bavuddeyo ne bagamba Fibi tetwagala kulaba ng'ogula pampa ffe tweyamye omwana w'omuwambaza pampa paka wali kulira n'awulira nga azikoye bannange omwana emikisa eyajala kituufu bagamba lukerenda luva ku lubaya bannange Fibike nga ayina emikisa katiraba n'omwana emikisa gitandikiddewo okuyiika kale era nga wano maaso munnange nina mukyala Jebbi bannange kyemaze okulabula omu yeetaaga omukwano nga mukyala Jebbi omwana agambye sister afuke akole ettala ly'e Kampala lifuke katasa obushuya yegambye kola buli kyoyagala paka kuwulira bubi tugeza n'ogula dayipa ne tukusanga ng'ogira musa musango banagomola shuya yegambye kulika bebi social media eri kumulira ettala lya Kampala lize Kampala eyaka ebadde munzikiza mwami Kazungu agambye mbw abadde ayagala kukyusaamu olowooza ffe tukyagula yaka tumaze owa mina abadde bw'asaba akyuseemu mbooli shugamami ku saidi ya Fibi ne mwami Nzola wamma tukyali mu ssanyu jjereere era nga maaso wano Dokitaalima naye avuddeyo n'agamba nti mumubuulire edduuka erikyasinze okutunda obugoye bw'abaana ngenda kuba mubatuusaako mu maaso wano ate era tusobole okweyongerayo n'abo abaasekeredde Fibi olw'okuzaala omwana bannange oba abantu baagala kikale atulabe mutagingire edduuka erikyasinze okutunda ebintu by'abaana mulitaganga mu comment section twazadde omwana congratulations diya bannange congratulations bannange omwana tazaalika congratulations naye maama ebinya bino byantama tugenda gwa mu kirala weewunye nno eno nno mbagagga naye maama ebinya ebiri eno wamma ataawo we tuli njogere kindeke ki era nga bo basenga bajjajja bamaama bonna basuse dda okujja okulaba Amazing wa Fibi wamu ne mwami Nzola kale wamma era nga ye Dokitaalima abuuza wano dduuka ki erikyasinze okutunda engoye z'abaana ndowooza bannange alabika ayagala kulisuubula lyonna alitwale bwe papa alikube wa Fibi ndowooza munnange ate tunaagamba tutya watuukidde okulibuuza olwomanya kyapanga kintu kyamannyo munnange bino byo twagamba okaaba wooseka mbadde ntambula sigwa Kadaama yeerabira dde Oluganda ayogera Luzungu ne maama ayongedde okulumya bye yaleka e Uganda wabula bannange ba Kadaama bino byo okaaba wooseka sabwa yenna ali serious bitya oba mupya oba aluddeyo bannange nammwe kamusooke mwerabireko ate tweyongereyo manyi munnange kiba kirungi okwebaza abantu nga bakyali balamu ayina nno baasinzirwa yadde abantu bamusekeredde I'm here to thank my companies, Uganda company and Saudi company, for helping me, especially Mr. Abdu, Mr. Stephen, Madam Eleni, Mr. Giovanni, and you people. Thank you for praying me. May God bless you.
Bambi, I appreciate. I appreciate. I thank you so much. Now I have got my salary. My salary is now Uganda. Even I have got food to eat. Everything is somehow okay. Thank you so much. May God bless you. I appreciate so much. Thank you a lot. Bino byo oseka bw'okaaba kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Simpoke ne Fullfigure. Bannange Simpoke embeera gy'alimu mbi nnyo, ekyamazima kiri nti yeetaaga obuyambi bammwe. Naye ye agamba nti omuntu yenna amutaddemu eno embeera gy'alimu si muntu mulala wabula ye Fullfigure. Kyokka ate nga yamugamba kaaliddamu okumwogerako ajja kumusiba n'ebisumuluzo abisuule mu ttoyi. Munnange Simpoke yenna alabika bulala n'ow'okusuula talina, asuuleyo mu ttale gye yateeka obuntu yafuna obusubisubi n'ateekako ewantu wasula. So Bambi wenna alina omutima ogulumirirwa era omuyambi Bambi tusaba oyambe Simpoke kuba ye embeera gy'alimu ekangira ddala. Kale bwe tweyongerayo ne Sheila Gashumba, munnange abantu bali bulala baagala kuteekayo application babuuza okyali singa omwana muwala oba application zitandike ziyitiŋŋane. Yaddamu kimu mbu not searching. Kale bwe tuli awo ndowooza Bambi alaika Rickman yamumenya omutima, ayinza okuba yali nga amwagala bya serious nga maama Rickman nga naye ali bibye kale ebyokugwa mu love ya serious ndowooza Bambi nga tabiriiko. Kale wetweyongerayo ewana by'omukazi bannange yeetongera okumusabira embeera gy'alimu mbi nnyo era kigambibwa nti ali mu kkoma. Abasajja 7 be bamwebaseeko ne bamukozesa kindi. Munnange naby'omukazi ono kidiridde nti babadde balina pati we bali, munnaye mbunga ennyambala ye nga mbi, mbunga alinganga ayambadde obwereere. Munnange abasajja kye bakoze nga nabo bamugulira omwenge, olwamugulidde omwenge wama naby'omukazi ng'atamiira ng'avaako, abasajja nga bo beetwalira kiwedde. Munnange bakozesezza nabbi yagenza okudda engulu ng'aliko macupa. Kale we tulisoma naye baana bawala tuyiga okwambalako obulungi, ennyambala yo eyinza okusuula mu mbi. We tweyongerayo ne bannamukadde association mbalina mu maaso wano kye bakoze Phoebe ne Bawi. Bannange oba bo bwine wamujja ludde wasimayina okumanya nenga mbalina mu maaso wano kamusooke mwerabireko ate tusobole okweyongerayo. Bannange abaana batoka omugambo bonna bali serious boogera bakikakasa mbu n'ebbiru y'eddwaliro munnange mukyala JB yagisasudde ate nga Phoebe alinawo yadde ekikumi. Mbalina mu maaso wano wamana mwe kamwewulira omwana nga Phoebe abadde Phoebe nno abadde ng'alina abamusibako olubuto tubadde okimanyi olubuto olubadde luyiseeko. Phoebe yalina kuzaala mwezi oguwedde, olubuto luyiseeko emyezi ejja. Maama Katogo Phoebe yalina wakuzaala mwezi gwa 7. Kubanga embaga ya Phoebe yaliyo mu gwakumeka. Phoebe yalina olubuto lwa myezi 5 ku mbaga. Omuntu asooka azaalira ku myezi 4. Maama Katogo ina abaana bameka? Olubuto lwa Phoebe lwa myezi 6 ku mbaga. Olubuto lwali olukulu. Ali abadde yalogerako Phoebe olubuto. Kaakati nno mukwano eby'emikwano si byangu naye mukwano omwana yawukana ne munne mu by'okusaaga maama Kajiri. Omwana yadde bamusibirako olubuto naye nga Phoebe abadde tasobola kujja n'atwebuuzaako ffe ng'abakazi abakulu nti olubuto bwe baba balusibiddeko tukoze tutya, ne tumuwa ku magezi ne tumuwabula. Atambudde akoze eddagala nze bajja ne bambula naye bannange Phoebe yayagala ennyo omukazi oyo. N'ebbiru y'eddwaliro nno JB yagisasudde ate omusajja abadde ayinamu. Omusajja batalina sena ti Phoebe abadde kondakita kakati ate nga n'emifaliso abaana bali bagigula lwakuba Phoebe. Emifaliso bagigula lwakuba Phoebe naawe ate omufaliso togiyita mmere nti buli kanako omuntu agyetaaga. Omuntu agula omufaliso n'amala emyaka 7. Maama Katogo Phoebe ayagala omukazi. Phoebe ayagala JB ne mukyala we kuba kye bamukoledde. Okimanyi ne Nancha Jomi Bambi kamubeereddewo. Nancha Jomi n'antate wamaani Phoebe n'anyigamu era wa Nancha Jomi nga bakyalina alima tewabimanya. Naye wakiriko kataddewo mbeera kagenze mu ddwaliro ka Nancha Jomi. Ate baali bafaaki. Kubiri ebyalima bye balima.
ate ngati alima asoka nakuba nankyagujomya omugambo ngayagala bawuka ne Fibi nolategera nti Fibi yateekamu omusajja sente nebatategera nti Fibi ye kondakita nga bagala ku Fibi abeere ng'agudde nga talina sente yegwe mwana gwe walabye okumanya nga abantu balabe bate walabye nashigulo video gye yakoze n'ateekako caption ng'ayisaamu namusalamu alaikum egaali mbu yadde twali twogera tetukyayogera naye nkwagala nnyo ng'alabye Fibi anaatera okuzaala bannanga abantu mubalabe mubatye nashigulo ndo naye ayina engeri gye yalemezaamu Fibi mama nakitunula gamba aleme kuzaala jasi olulimi lubi jasi olulimi lutonzi nze kankubuulire olulimi lulogo nabuuma n'alyoka akola live n'agamba nashigula omanyi nanti yakira nabuuma ebizigo amukubira ngo naye ebizigo by'abo abantu biboola bikola n'ebiboola nze nga wano ogundi nnyondo byampa ebizigo nebinjo kyekipaapi kati gondi namusalamu aliku naga waliwo omukazi nashigulo waliwo omukazi oyo gundi namusalamu alaikum gwava okupositinga n'agamba mbuwabula wampa ekizigo kinkoledde nze kino sikikolangako bukyambawo naye ekizigo ky'omukazi gwe nange netunulira mu mmira nentya okimanyi namusalamu alaikum bulijjo yagwa mu kizigo nga yeyerusa badde sikimanyi yeyerusa bila yeyerusa bila sibawezi zonsigira okugambye namusalamu alaikum yeyerusa yagwa mu bizigo kati nashigula bwe busungu kwa kumukolera nayo video ng'amugamba nti yadde twali bamukwano nga tetukyayogera naye sikwerabiranga nkwagala nnyo namusalamu alaikum n'avayo n'agamba mbuna nti wasigazaako memole zange nnyina ebirungi bye nali nkukoledde mwana gwe kino sikirabanga olutalo lwamaanyi nashigwe bwayina omuntu nashigwe olaba obuzibu bwayina bwayogera naawe tamaliriza nsonga ng'abaka ekirala talina keya ate omuntu olina okufa webale nnyo kyekyamutabula ne Fibi kyobula balemedde mu Fibi ate nga Fibi mazzi mawanvu ayiwoota anti kati Fibi okuva lwe yafuna ono omukazi wano ani CEO alibulala esebo yazaalidde no ne mu ddwaliro ery'ebbeeyi anti biiru yonna ebadde wajjebbi nanti Fibi alina okukola ng'akuba aliima alage nti aliima talina kyali kijukira aliima omusajja ye yamukweka era kyobulaba Fibi emikola giddusiza speed Fibi alina n'ekyuma ekyoza engoye waka mama nati kati bagenda mufunira kadaama Fibi alina kadaama Fibi alina omukozi tomulabanga Fibi alina omukozi kadaama yamunayo kadaama munne bannange gwe mama nakanja kifibi nga bakitadde alina kadaama Fibi akola competition kuba alima ate nga mutuufu mwagira kati kambuuze ekyalima kimuleka wa Fibi okuba ne kadaama nga abadde tannazaala bituufu alina kadaama oba naawe onjubisa omanyi naawe oluma nampera nkugambye Fibi alina kadaama bamufunidde kadaama leero omwana nga n'okuzaala tannazaala wabula jjebbi awanise Fibi ebbango kati jjebbi bw'avaawo Fibi anakikola ebya Fibi nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuvuze butereevu paka ate wa Kakono munnange abaagaana bano omwami ayitibwa Kakono wamu ne mukyala we amanyikiddwa nga Shadia baafunyemu obutakkaanya era nga wenjogeera mwana muwala ono ali kaweefube wa kunoonya Kakono ayagala kumusiba Kakono mulina maaso wano nga gaakaaba gaakomba nga agamba nti ye bambi ono omuwala we yakomawo era amanyi azze mu laavu so bambi ng'azze kumubba busente bwe bwonna mama Fiina bwe yali amuwadde mulina maaso wano ng'ataaja bitya nenga kiraga mu lwatu Shadia ayagala kunsiba atunde ebintu byange byonna binagula mu sente mama Fiina ziyampa because Shadia yadda mu biseera mama Fiina we yampera mu sente nze bulijjo yajja mu bulamu nga simanyi kikyabala okitegeera ayagala tunda bintu byange byonna binagula ku sente za mama Fiina okitegeera we natandika okwogeranga ku mama Fiina oyo Shadia natandika okunyiga Shadia n'agamba bo tebalina kibakuyamba abo tebalina kibakugasa bakukozesa bukozesa twali kyobafunamu ng'ekitanda kyobadde osoma kyava ku sente za mama Fiina toswala gwe nga n'essimu eno yennyini gye ntunuddemu mama Fiina because for mama Fiina we nali naawe nali nyina essimu ekwata obulungi we nali naawe nali nyina ekitanda ekirungi kyensulako
leka kwefula nti Shadi onyambye tonyambye obadde okuma ekifaananyi ekibi ku internet nga ku internet tulaga nti tuli mu laavu nnyingi nnyo nga we tudde no background tuli mu maziga tuli mu kwekuba tuli mu kwevuma kati wanumbisiza polisi sawa 8 ez'ekiro ng'onjagaza ki oyagala kunzigyamu ssente ziriwa amazima ga Katonda mu ggulu Shadi yankubulya bino ebigambo wammanga nesonyiwa nze sienze yakunoonya gwe wannoonya okitegera sienze yakunoonya saakunoonya awo nno we tutuuse ba mikwano ye Shadia yajja kubaza ssente za maama Fiina munnaye Kakono bambi naye ne yeemalayo n'asanyuka n'agamba Shadia okomyewo so munnange ng'oli yalina byabaza ate munnange ekyewuunyisa Calvin Kayanja bano bo yabalabirawo nti tewali lugendo era muyina mu maaso wano ng'asabula bitya so munzikirize mbasiibulire wano temwerabira enkya ennaku z'omwezi 28 Bukalango mujje tusule mu kubeerawo kwa Mukama BF Suma Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunire ebisinga wotoddeyo n'olumizi lw'ebirwadde ebitategeereka wamma nga ba BF Suma we bali. Naye omuwala omutwe gwe mulamu bulungi. Abaana abawala musala mugenda ne mukola ebintu omuntu n'akutunuulira n'agamba naye n'omuwala omutwe gwe mulamu bulungi. Mulina ebintu ebibakyamuukiriza nga temusoose na kulowooza nnyo ku biseera byankya. N'otunuulira omukazi omukulu n'ogamba naye onaalowooza ebinaabaawo enkya oba ku biseera bye ebyenkya. Gwe n'otuuka okulowooza nti omulenzi atalina wadde ebikopo ebiwera 5 mu nju gw'olaga public nga bbaawo. Kati kankubuuze bw'anaaba akutissa obuvunaanyizibwa omuntu mu bulamu ng'ekyobugagga alina lingirayiti anaabo managing atya enkya mugenda okuzunga n'obwana n'embuto. These kinds of fool and idiots era be basiba abasajja embuto. You waste a lot of time n'omusajja atasobola kwegulira underwear and you attach your future on him. Kati kankubuuze enkya bwe muli awukana with that idiot ng'onaatugamba otya ndi ekisiwo kabinika wakyaliyo omusajja alinamu obwongo asobola okuvaluwinga. Era ojja kumalwa osambwa swambwa busambwa swambwa. I tell you facts. Baana mwe mulekeraawo okutijjatijja n'ebintu ebitalina makulu mukozesenga ku mitwe gyammwe mulowooze. Omuvubuka atannaweza bikopo 2 mu nju you pose around njo ye boyfriend wo kati kankubuuze wamwegombako ki yakuwunza atya teyesobola ne mu bwongo. Oyo mwana tannasobola na kwegulira mpale ziwerezi mu nju ali mu nnyumba esasulire nga maama Fiina yagisasula n'ojja eri engalabiyo n'olaga ensi yonna buntu butono bwe buti bwe bumalamu abakazi butonotono bwe buti naye musaasiranga famire zammwe ze musala otuulangako awo n'olowooza nti yesi kituufu nze ndi mumativu na bino naye abanda beeyo boogera ki. We look and see you as a fool, an idiot. You waste time with a fool. Katika nkubuze fool weyo what is the value of that combination? Where are you going? Katutunuleko mu future, where are you going? Where are you heading? So tulowooze nnyo nga tetunnakola bintu. Sometimes we look a fool. Tunuulira omuwala mukazi mukulu yandibadde finding a future with people who are serious in life. Ali ku musiru atasobola okwegulira underwear. Is wasting time. Bwe lunaamalawo nga lutagala. Wamma baagala okugenda ebweru ssente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo tuli bakambwemu. You don't sympathize. Enkya mugenda kutuzungirako n'obwana bwe mubazadde mu bakabinika. Zadde mbasajja abateesobola ate basajja tebeesobola bwe mbawa obuvunaanyizibwa omusajja atasobola kugulira underwear basana basabiriza kuno naye yebbaawe nkyakutika obuvunaanyizibwa ojje gye tuli. No bino mubikola mulaba. Nze era omukazi tankubira ssimu omusajja yamba olubuto bwe nkuwemula okuliisa ebya nnyoko. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Tukola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba in harmful bacterias.